Mukama waffe yeebazibwe omulungi oyo atwagala atatulinaako nsonga yonna okuggyako okutwagala obwagazi. Nsanyusa okulabako mukwano gwange n'okumanya nti gy'oli otudde ntende okulindirira puroguraamu yaffe eno nga tugikutuusaako buli lwa Sande essaawa emu. Weebale kugyagala, weebale kugikuumanga, manye eriyo abatuula ne bagirinda nga ssaawa eyo bagirinda kubanga baagiragaana okugibeerako. Mutukola bulungi nnyo era tusiimira ddala mikwano. Nsabanga bwe mugyagala mugyagazise n'abalala bangi tusobole okulaba nga tuwera ku mugendo abakola ekitundu kino ekyokusaasaanya ekigambo kya Katonda nga bwe kiri kubanga Bayibuli yokka ate era yonna gye tutunda era gye tutembeeta okulaba nti Yesu amanyibwa mu butuufu bwe n'ebiragiro bye nga bigoberebwa mu butuufu bwabyo. Nkukulisaayo mu wiiki ewedde gye tuyikubye emabega. Twebaza byonna by'oyiseemu Mukama akuyisizaamu mu ngeri nga bw'akuyisizaamu, mu ngeri ya kusanyuka, mu ngeri ya bisoomooza, naye byonna nga bwe biri twagala kwebaza Katonda kubanga mu byonna tubaamu n'ekyokuyiga ate era tubaamu n'okusemberera Katonda kubanga Katonda waffe atubeera kumpi mu buli nsonga yonna. Kakati otuuse mu puroguraamu Bayibuli egamba ki? Gompya yakatweyungako, tukusanyukidde, weebale kutweyungako, okoze bulungi era togivangako. Tukusaba efuuke puroguraamu yo obeere ng'ogyagala nnyo, oweereze ebibuuzo ng'obuuza okwongera okumanya ebyo ebirabika ng'ebikusoomooza by'otategeera bulungi, ate era ogyagazise n'abalala. Oyinza okuba nga aliwo eyakulabuddeko n'akugamba nti puroguraamu bweti ne bweti gy'eri, kati naawe bw'otyo ky'oba okola tusobole okutambuza olujegere luno olw'ekigambo kya Katonda kisobole okutuuka wangi. Bulijjo nga tuggulawo puroguraamu yaffe tutandika n'ekigambo kya Katonda. N'olwaleero bwetyo bwe tugenda okukola tugenda kubikkula mu Matayo essuula ey'omusanvu tunoonyeeyo ennyiriri bbiri olwa25 musanvu 25 yes n'26 agamba nti enkuba n'etonnya oba tutandikire ku 24 agamba nti buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi azimba enju ye ku lwazi. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo, so n'etegwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. 26 na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola afaananyizibwa ng'omusajja atalina magezi eyazimba enju ye ku musenyu. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo n'egwa, n'okugwa kwayo kwali kunene. Ebigambo ebyo buludde mukwano gwange, oyagala kubeera musajja ki? Musajja mugezi, musajja oli omulala. Kyesaagala kwogera ekigambo ekyo naye ng'agambye nti oyo atakolanga n'atazimba ku lwazi enju ye erikubibwa. Ebigambo bino nno tuzze tubyogera mikwano abamunyumira bunyumira puroguraamu naye tujja nakulabula. Lowooza nti Bayibuli egamba ki? Lyekkondeere eddene lya Katonda lyakubye abantu okusobola okutegeera amazima ge ate bagagobeere. Kati gwe bw'onoowulira obuwulizi n'otazimba nnyumba yo ng'omusajja omugezi kujja kuba kusalirwa kunene nnyo ennyumba ye egudde. Naye oyo azimba ku lwazi nga ye Yesu Kristo n'akola ebigambo bye n'agoberera amateeka ge nga bwe gali, oyo ayina omukisa, yamusuubiza n'ekirabo ekinene eky'obulamu obutaggwaawo. Musabira okubeera ow'amagezi nga nange bwe nneesabira nsobole okuwangula ensi eno. Maureen Namutebi nze ntudde mu puroguraamu yo nga bulijjo okugikutuusaako naye era mbeerawo n'omusumba Ivan Sebagala Samwiri naye yatudde dda ntende. Amiina. Sebo tusanyusa okukulabako. Amiina nnyo Mukama waffe yeebazibwe. Amiina musumba. Muli mutya ku 3BN? Ku 3BN mwe tuli musumba. Mwebale kuweereza. Mukama atutambuza. Mukama waffe yeebazibwe. Atukola bulungi nnyo ebbanga lyonna. Amiina. Ate naffe twasalawo okuweereza. Kituufu. Mukama tumwebaza. Twasalawo okuweereza obutamulekerera kubanga ffe maaso ge, ffe mikono gye, ffe magulu ge okutuuka buli gye tulina okutuuka. Amiina. Mwebale okuweereza. Amiina. Twagala okwebaza ababuuza ebibuuzo.
tubebaza abatulaba mwenna tubaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Mukama yebale obbakuuma n'obbalabirira mwebale kubuuzanga ebibuuzo weewaawo mumufuula programu eno kyeri. Twebaza abatulaba nga basinziira ku app eya Vento Media. Twebaza abatulaba nga basinziira ku YouTube channel eya Vento Productions. Twebaza abatugoberera nga batugoberera live ku TV zaabwe. Tusaba Mukama atuwe nnyo omukisa nga tuyiga olwaleero. Amina. Amina. Katusabe Musomba. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde tugenda okuyiga yange otulungamye tuyigirize ng'ekisa kye bwe kiri. Tusabe n'okwegayira okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Otyo Musomba tutandisa n'ekibuuzo. Omulabi waffe yatusindikidde ekibuuzo ng'abuuza nti ani afuga ensi eno? Ani afuga ensi eno? Ani afuga ensi eno? Yokaana 14:28 okutuuka ku Lwasatu. Yesu ayogera ku muntu afuga ensi eno ajja atamulinaako kintu kyonna. Oba tusomeyo tulabe? Tusomeyo tulabe. Yokaana 14 agambye Yokaana 14 olunyiriri 28 okutuuka ku 3 agamba bw'ati. Muwulidde bwe mbagambye nti ŋŋenda era nkomawo gye muli. Singa munjagala mwandisanyuse kubanga ŋŋenda eri Kitange. Kubanga Kitange ansinga obukulu. 29. Kaakano mbagambye nga tekinnaba kubaawo. Lwe kiribaawo mulyoke munzikirize. Sikyayogera nnyo nate nammwe. Kubanga afuga ensi eno ajja. Naye tandiiko kigambo. Kituufu. Kati omulabi waffe wabuuliza ekibuuzo ye yabuuzizza nti ani oyo ajja era ani afuga ensi eno? Mwoyo Omutukuvu. Sitaani akirinamu omukono. Daabuuza nti ani afuga ensi eno? Kaakati obwannannyini bw'ensi eno buli mu Katonda. Bayibuli egamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Bwe kiri. Ensi yonna n'abo abagituulamu. Tewaliwo kubuusabuusa kwonna. Ensi ya Mukama era ye nannyiniyo. Era y'ensonga lwaki Katonda bwe yatonda omuntu bikulako mu Lubereberye 2:15. Yamukwasa ensi eno okugivunaanyizibwa ku lulwe. Mu bufunze yamufuula omuwanika w'ensi eno 2:15. Lubereberye 2:15. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'atwala omuntu mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Olusuku Katonda yenna nnyinirwo. Naye yalowooza mu magezi ge ag'ekitalo nti alukwase Adamu aluvunaanyizibweko ng'omuwanika. Bw'akwasa Adamu aluvunaanyizibweko ng'omuwanika, ekyembi Adamu ne Kaawa ne bagwa. Adamu ne Kaawa bwe baagwa ne boonoona. Ne bava ku ndagaano Katonda gye yabawa obuzibu ne bujja. Kaakati ensi eyali mu mikono gya Adamu Katonda ng'agimukwasizza okubeera omuwanika, Adamu n'agikuuma bubi n'emunyagibwako. Omubbi. Yesu kyava agamba nti omubbi. Waliwo ensonga lwaki Yesu Setaani amuyita omubbi. Bitali bibye. Setaani bwe yajja mu lusuku Adeni, bajjajjaffe Adamu ne Kaawa ne basalawo okuwuliriza eddoboozi lye n'abanyagako ekyomuwendo Katonda kye yali abawadde nga y'ensi eno. Era bw'osomako mu Yobu eri lwezisula ejja kubeera yakubiri nyolosooka paka ku Lwokuna. Ne Setaani agamba naweebwa. Ojja kumala okukakasa ebigambo ebyo. Yobu 2 olusooka paka ku Lwokuna. Agamba bw'ati 2 agambye nti nagamba nti Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti atya eddiba olw'eddiba weewaawe byonna omuntu by'alina olw'okusooka paka ku Lwokuna. kale awo
nate olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne Setaani naye n'ajjira mu otyo okukiika mu maaso ga Mukama otyo Mukama n'agamba Setaani nti ovaawa Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti nva kuddiŋŋana ku nsi n'okutambulatambula omu wano na wano. Mukama n'agamba Setaani n'amugamba atya ku muddu wange Yobu nga tewali mu nsi amufaanana omusajja eyatuukirira ow'amazima atya Katonda eyeewala obubi era akyanywezezza obutayonoonaamu. ne bw'okomaawo katukomaawo kubanga ennyiriri tuzisomeze twetaaga. Setaani omulaba nga naye agenda okukiika kati ensi gye baakwasa Adamu okugikuuma ng'omuwanika omwesigwa ate Setaani ajja okugikiikirira. Kakati Setaani najja okugikiikirira mu naye bannange kubanga yanyaga entebe mu bubbi n'obukujjukujju era naga nti ava kutambulatambulako mu matwale gange mu matwale wano na ava kutambulatambula mu nsi yange ate tokimanyi nti kakati nange nina gye natuula olowooza nti wewangoba wano olwo nembulwa naweebwa ensimbi eyo ntambulatambula mu matwale gange namugasa bonna ensi tonnagiweebwa yonna ekikakasa nti tonnagiweebwa kuliko abantu abaliko nga bo tebannabakukkiriza obesibako bwesi bitegisoboka. Yobu oyo Yobu muntu lwakuba omukuumi gwe mugyeko obukuumi olabe nti nze mufuga kiki kyokka gye discussion eyo akaayana mu discussion eyo tulaba ki tulaba nga Setaani agenda okukiikirira ensi eno ate nga yandibadde Adamu. Naye twebaza kati ennyiriri ziri ze tusomye nti afuga ensi eno tandika omusango n'olulala eri mu Bakolinso ekyokubiri essula 4 onyiri olwokuna bikulayo some ssula 4 onyo olwokuna agamba atya awo 4 olwokuna agamba atya agambye nti nno Katonda ow'emirembe gino n'abakola atya ng'amagezi gaabwe abatakkiriza omusana gw'enjiri y'ekitiibwa kya Kristo oyo kye kifaananyi kya Katonda gulemenga okubaakira. Katonda owaki Setaani amuyisa atya Katonda ow'emirembe gino yaziba amaaso g'amagezi gaabwe. Ebigambo ebyo bw'obigatta Yesu yagamba afuga ensi eno Pawulo amuyise Katonda ow'emirembe gino ayogera ku Setaani. Yaziba abantu amaaso n'abalemesa okutegeera ndo waffe atuzibula maaso kati ow'emirembe gino kati Setaani Bayibuli esiiga ekifaananyi nga Setaani bwe yamala okusuula ensi mu kibi n'okwonoona n'agiteekako obufuge bwe obw'ekibi n'obutali butuukirivu awamu n'obujeemu. Naye twebaza Katonda ti newankubadde biri bwe bityo Katonda yajja n'annula ensi eno n'agijja mu mikono gye. Ebbulaniya essula 2 onyero 14 n'olwe 15. Ebbulaniya 2:14. Kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa ye Setaani. 15. Era alyoka abawe eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa ey'okufa. Kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri Yesu naye yajja n'agatta ebyo olw'okufa kwe ku musaalaba Gologoosa alyoka azikirize alyoka awangule alyoka akomye obufuzi bwa Setaani n'obufuzi bw'ekibi. Kati Yesu kiri kyayogera nti afuga ensi eno tandiika omusango akyogera tannaba kufa ku musaalaba Gologoosa ng'alifaalinga ku Setaani si ku Mwoyo Omutukuvu nedda alifaalinga ku Setaani. Lwaki agamba nti ajja alifaalinga ku Setaani kubanga era eri mu Luka essula ey'okuna onyolo okutano paka ku lw'omukaaga Setaani yayogera ebigambo ebyo bikulu ndowooza nabyo bisome kale Luka 4 paka ku lw'omukaaga Setaani agamba ki Yesu
amugamba Tana agambye nti nno agambye nti namulinyisa namutwala ku kaseera katono namugamba atya Setaani namugamba nti nakuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu otyo kubanga naweebwa era nkola ntya ngabira buli gwenjagala ani yamuwa Adamu endozo kitegedde naye yakwakula tebamu kati kyava agamba Yesu obwakabaka n'agamba mpa ne bamuwa ate kati Adamu bwe yejjaako obusobozi bw'okuwumulamu emirembe n'emirembe kakati Setaani n'ekibi ne bifuga kati Setaani kyava agamba nti obwakabaka bwonna obw'ensi byofukamira nga bw'obwagala byonna nja kuwa kubanga kati ensi eno eri mu ngalo zange so kati wali talifaalinga ku Mwoyo Omutukuvu yali alifaalinga ku Setaani naye twebaza Katonda nti Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa obufuzi bw'ekibi awamu n'okufa ne biba nga byatuuka ku nkomerero yaabyo kaakati olwaleero Setaani yawangulwa dda n'okufa kwennyini tekukyalina buyinza eri muntu kati Setaani yawangulwa aliwo bubeezi mu kaseera akasemba Katonda nga bw'alokola ababa enjiri ebuulirwe Setaani azikirizibwe n'abanakkiriza okumugoberera kati olunyiriri olwo lugamba nti afuga ensi eno tandika omusango Yesu yali alifaalinga ku Setaani yali talifaalinga ku muntu mulala naye Yesu bwe yamala okufa ku musaalaba e Gologoosa n'agamba nti kiwedde amina yali amaze okuwangula Setaani ng'amaze okuwangula okufa ng'amaze okukomya obufuzi bw'ekizikiza ng'amaze okweddiza ebisumuluzo ebyokufa n'amagombe bwe yazuukira kyava alangira n'agamba mpeereddwa obuyinza bwonna soma olunyiriro olwo tujja okusimbyayo 28 Matayo soma Matayo 28 osoma olunyiriro 18 agamba atya 28 somaawo ayogedde atya ayogera nabo n'abagamba atya mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa ne bw'okomaawo mpeereddwa obuki obuyinza ng'amaze okukola ki amaze okuzookera eggulu n'ensi bikomyewo mu komandi ye bikomyewo mu mikono gya Katonda emirembe n'emirembe olwo Yesu bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa n'azuukira okufuga kw'ekibi n'amaanyi ga Setaani ne kukoma kakati afuga ensi eno olwaleero si ye Setaani mukama waffe Yesu Kristo yennyini mwene kabwejongera era nakkiriza atulekera Omwoyo Omutukuvu akola omulimu muffe kati Omwoyo Omutukuvu gwe yatulekera yamusobozesa okujjuza obwakabaka bwe n'okubugaziya ku nsi I see. Wow. Tweyanza nnyo tweyanzege mukwano gwaffe ndowooza okiwulidde ekyo teweeraliikirira oli mikono mituufu mirungi singa oba okkiriza mu Kristo Yesu kubanga omuntu agamba nti no Yesu yafuga naye nga gweokolera mu bikolwa bya kizikiza nolowooza nti Yesu ajja kufugirayo kubanga ye afuga byonna naye okusalawo okwo kwe kugenda okwawula either obeere naawe ofugira mu bwakabaka bwanzikiza oba mu bwakabaka bwa Katonda afuubwa ekitangaala kale tweyanziza nnyo Musumba tweyanze gwe tubuulidde ekyamakulu ekyo katwebaze Mukama nti kubanga yatuwangula okuva mu nzikiza y'ensi tugenze ku kibuuzo ekiddako Musumba abuuzizza mukwano gwaffe yagambye nti Luka yajuliza mu Luka 9:23 ng'agamba nti no Bayibuli wano etugamba okwetikka buli lunaku emisaalaba gyaffe tugoberere Kristo kati kino kye njagala okumanya nti bannaffe Abakatoliki batuufu beetikka ogwabwe buli lunaku kati wano teyakimazeeyo kyesitegeera ayogera ku kkubo lya musaalaba oba ayogera ku midaali bye bambala nti kubeerako omusaalaba kati sitegedde awo tatutangaaliza naye agambye bo batuufu abeetikka emisaalaba gyabwe buli lunaku mu puroguramu eno tutunulira nnyo Bayibuli kyesomesa okusinga eddiini bwe ziraba ebintu n'okuyigiriza kwazo so tetugenda kutunulira Bakatoliki nalwaki bakola kye bakola twagala tutunulire Bayibuli tunnyonnyola 23 kyetegeeza omusalaba yeegamba ki kati eky'Omukatoliki oba aguteekawa kati eyo nsonga ye
maybe omukatuliki anaavaayo oba mu kereziya ng'omunannyonnyola abantu lwaki ogugwe guli wano. Nyeffe twagala tutunuulire 9:23 awo oba obikkula tusooke tusomaawo. Oba obikkula tusooke tusomaawo. Luka. Luka 2, I mean Luka 9:23. Agamba agambye atya? ng'agamba nti kigwanira omwana w'omuntu okubonyaabonyezebwa n'okugaanibwa abakadde ne bakabona abakulu n'abawandiisi n'okuttibwa era ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. 23. N'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka yeetikkenga omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka buli lunaku yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Kaakati mugundi tumuteekeko 2 mu njeyo context. Okusobola okujjayo context yaakyo njagala osome ennyiriri zonna eziddako paka ku 25. Sobola ofuna ekifaananyi ekigazi ekyaki Yesu kyayogera awo. 24 n'agamba nti kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza. Naye buli alibuza obulamu bwe ku lwange oyo alibulokola. 25 kubanga kuli mugasa ki omuntu okulya ensi yonna nga yeebuzizza oba nga yeetunze. Kaakati okusinziira ku lunyiriri olwo yaggyemu olumu waliwo kyenjagala okuyamba abayizi ba Bayibuli bakitegeere. Ekimu ku kintu eky'obulabe eri omuyizi wa Bayibuli yenna bakita proof texting. Proof texting kwe kutandika okuba n'endowooza oba n'endaba y'ebintu n'onoonya olunyiriri olunaagiwagira. Kyekimu ku kintu ekisinga okubeera eky'obulabe eri omuntu yenna ayagala okuyiga Bayibuli ategeera amazima. Which means someone has preempted the Bible. Already Bayibuli ne byesomesa ebyamaze bigoba. Naye ayagala kunyweza cyane. Naye wabula waliwo kyalowooza bw'atunula bw'ati alaba ng'omusana alabika Katonda. Naye ate talina authority wasinzira kwogera ekyo. Kati kyava agenda mu Bayibuli anoonye weeyinza okumuyamba asinze omusana. Kireeta buzibu ki? Ekisooka kimma omukisa Bayibuli okusomesa. Ekyokubiri kiziyiza Bayibuli okugiraba mu bugazi bwayo. Ekyokusatu kikuleetera okujoogeza byetagamba byetayogedde. Yensonga lwaki bwe tutuuse ku kibuuzo ekyo tusomye wagazi. Ekyo tusomesa ewagazi si kulwa nga tuddira endowooza yaffe tuginoonyeza akanyiriri akanaagiyamba. Naye wabula tutegere butegeezi Bayibuli kyesomesa tugoberera ekyo. Kati bw'osoma olunyiriri olukugamba nti Yesu kyasomesa wano ayogera ku kubonaabona okuva mu kumukkiriza. Nti omuntu yenna bw'akkiriza Yesu Kristo nga bw'ayogedde okubonaabona okukwe kubanga jjukira mu lunyiriri tusome 22 asoose kwogera kubonaabona kwe mbonaababuulira nti agenda kubonyaabonyezebwa. Omuwandiisi akuwadde samale. Naye njagala otegeere nti Yesu yannyonnyola emboozi okubonaabona ngenda kuyita mu bino ngenda kuyita mu bino ngenda kuyita mu bino. Abeegeza bano bagamba matufudde kyava bagamba nti kati nebyo ngenda okuyita mu birabye kaakati nno nammwe abangoberera mugenda kuyita mu bibonyobonyo bye bimu. Omusaalaba gwe ngenda okwetikka okubafiiririra nammwe mugenda kugusitulako nga muyita mu kunyigirizibwa okwo ku lw'okunzikiriza nze. Yesu kyayita omusaalaba ye Christian persecution. Kyembadde ngenda okubuuza Musumba kubanga eriyo be tulabako n'olwaleero mu kwambala ekifaananyi kya Kristo ekyokwetikka musaalaba ne beetikkira ddala emisaalaba egya ddala emibajje. Kaakati okwetikka asobole okwefaanaanyiriza ekifaananyi Kristo kyayogera. Kaakati okwetikka omusaalaba ogwa Kristo pozi bw'ogenda kwetikkako bamukomererera. Wali abajeetise ate ngamba ko bamukomererera n'ogenda n'ogunoonyayo baguli mu ttaka kati oba gwavunda situmanyi. Bw'oba oyagala kwetikka musaalaba gwa Kristo physically kale kye ngamba omuntu bw'awulira nga ayagala kwetikka musaalaba physically oguli tangible nga gukwatwako alina kwetikkako bamukomererera.
bw'aba kyayagala naye bwe kiba nga tekisoboka nga bw'ogambye kati omusalaba guli physical gwe bajjira wali ensambya n'onoga omukalituusi n'obajjamu omusalaba ogusige bakugambye okwetikka bwe weeteeka omusalaba mu bulago oba wano nga weetikka kiti ekyo tekirina we kijja mu bayibuli kyesomesa ekyo bayibuli kyesomesa era kakubonaabona kwa mukkiriza kubonaabona kwa mukristaayo era ekyoleka lwatu bw'osomako mu Baluumi 8 olw'17 mpaka olw'18 tusomayo tusomeyo someyo Baluumi budde buba bukyakuganya Baluumi 8 olw'17 mpaka olw'18 agamba atya agambye naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuweeweere wamu ekitiibwa ekigambo ekyo bwe tubonaabonera awamu kitegeeza nti omukristaayo yenna buli lunaku atambula n'okubonaabona kwa Kristo mu mubiri gwe ekyo bayita omusaalaba nti olw'okumukkiriza n'okumutegeera you are going to face persecution musumbawo wennyini sooka osembewo kakati tusooke tukomewo omulabi wange katusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi luno tukomewo Emikolo mingi egikolebwa mu kanisa yaffe ya Seventh Adventist Church ebitongole bingi ebikola obutaweera okulaba nga gituukiriza emiramwa gy'ekkanisa yaffe ya Seventh Adventist Church. Yensonga lwaki 3ABN TV ekutuusako program ebifa mu kkanisa yo gye tutambulira ne tufeffetta emikolo egy'enjawulo ne tugikutuusaako emikolo egy'abakyala egy'abaana egy'abavubuka egy'Abadventist men awamu n'emikolo emirala gyonna egy'ekkanisa ku 3ABN TV buli lwa Sunday ku saa 3 ez'ekiro tugenda kuba tukutuusaako programu ebifa mu kkanisa w'otegerera emikolo egy'enjawulo egiri mu kkanisa yaffe ya Seventh Adventist Church gwe gy'oli gye wasubiddwa ate ne tugikutuusaako n'osobola okuba nga ate ogifunira ddala awo oli tosima programu ebifa mu kkanisa yo buli lwa Sunday saa 3 ez'ekiro ku 3ABN TV nange omuweerezaawo Albert Akawa. Kulikayo nnyo omulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo naffe gye tubadde eno okunywa ku lwendo lw'amazzi naye tuli mu program Bayibuli egamba ki nga twebuuza ku nsonga ez'okubonaabonera wamu n'okwetikka omusaalaba gwa Kristo Yesu. Kye kibuuzo ekiri mu ddiiro gwe yakatweyongako otusanze kye twogerako. Twogera ku nsonga y'okubeera nti Kristo yatugamba nti oyo yenna anaamugoberera yeetikka omusaalaba gwe asobole okumugoberera buli lunaku. Kati twebuuza musaalaba kyogwo gwe boogerako omusaalaba gwakugenda kubajja musaalaba n'ogwetikka tugende tunoonye gwa Kristo Yesu gwennyini kwe yafiira gwe tuba twetikka kiki kye yali ategeeza naye ku byawandiikibwa bye tutegeddeko kitukakasizza nti tayogera ku musaalaba guno omubajja ogwa ttimba ogw'embaawo ayogera ku musaalaba mulala nnyo gwe tumaliriza nga tukakasamu wano we tusomye mu Baluumi essula y'omunaana olunnyiriri olw'17 agambye tulyoke tubeere abasika awamu naye nga tusikira ebyo byasikidde naye nga tusooka kugabana ku kikompe ky'okubonaabonyezebwa kwe musumba si we tukomye Bayibuli kyennyonnyodde oba oyongerako ekikompe eky'okubonyaabonyezebwa kwa Kristo nga tetunnaba kufuuka basika ab'obwakabaka bwa Katonda tulina okugabana ku kikompe ekyo naffe tukinyweko. Ekikompe kyetunywako si kwe kusitula omusaalaba mu bulago n'otambula nagwo nga guleebeeta. Ekyo kuba kuleeta muntu kumubuzaabuza. Lwaki omuntu ayinza okulimbibwa okutuuka ku ssa omusaalaba nguteeka mu bulago guleebeete wano neetisa omusaalaba gwa Yesu. Bw'aba akikola ng'akabonero akalaga nti munnaddiini ekyo ze sikigaana kubanga eddiini kyekintu abantu kye bateekawo basanyuse Katonda era ne beeterawo n'ebyabwe bye balaba nga bino Katonda byajja okukkiriza. Kalaba nga abantu bakeera ku makya ne balowooza nti omusaalaba ogwambala kinenge gye kisanyusa Katonda ekyo kyabwe.
naye bwe kituuka mu byawandiikibwa okunnyonnyola amakulu g'omusalaba gwe tulina okwetikka kwe kugabana ku bibonyoobonyo bya Yesu Kristo, ebibonyoobonyo ebiva mu kubeera omukristaayo ow'amazima. Ebyo tubisomako wonna. Yobu yabonyaabonyezebwa, yetika omusalaba ng'abonyaabonyezebwa lwakuba mukkiriza. Yusufu yabonyaabonyezebwa ne bamusiba ne bamuteeka mu kkomera emyaka 2 olw'okuba mutuukirivu. Danieli yasubira mu bunnya bwaki bw'empologoma kubanga mutuukirivu. Tebamusangako kabi konna Shadraki, Mesaki n'Abedunego ne basula mu kikomi kyaki bagaana okuvunnamira ekifaananyi. Kaakati olaba ebyo byonna ekibayita okubonaabona kwa Kristo, ogwo bayita omusalaba. Ate batuuka mu ndagaano empya kisukka, waliwo n'abaasalibwako amaliba, waliwo abaasalibwamu n'emisumeeni, waliwo abaasuulibwa mu muliro. Kyagambye ne mu pipa z'obuto. Kyagambye nga tetunnaba kufuna busika, nga tetunnaba kufuna busika, tuyina okugabana ku kubonaabona okwo. Pawulo kyayogera eri mu Bagalatiya 2:2 nti nakomerera wamu ne Kristo. Omusalaba gwa Yesu Kristo kuba amukomera. Omanyi persecution y'omukristaayo erimu ebintu 3. Ekisookera ddala lwe lutalo wakati wo n'ekibi, ng'ensi yonna tennaba kukuyigganya. Olwedde waliwo persecution munda mu ggwe yeetya okuwakana okuli mu nsi. Kisajja ekigagga kizze kigamba olini nkutwala n'akasente wiikali, bisumuzo by'emmotoka kikutte kiti n'ebyapa by'ettaka weebiri. Bino byonna bisobola okuba ebibyo. Kanoga nti nedda kasigale nga mpangisa akayumba kempangisa ak'emitwalo 5 oba 4, sigale nga nvuga akamotoka kange kavitizi yadde katono. Naye okutuuka okuwakana okubeera wano ontegedde naye omanyi kakati enjala ennumira ki nga waliwo lyansuubiza okumpe omusalaba gwoba weetisse ogaana omusajja one sente ze osigale mu kayumba kake emitwalo 4 kulwa Kristo. Kati Christian persecution number 1 ekyo Pawulo kyagamba nakomerwamu ne Kristo. Ne Kristo kiri kyategeeza nti bali balanga mugenda kubonaabona nga babalanga nze. Kaakati ekyo kitegeeza kubanga mugoberera nze mugenda namwe bagenda babonyaabonyanga nze, banaabawaabiranga mu makomera, munaawozanga ku lwange. Kale kibayita okubonaabona. Kale okubonaabona kwa mirundi 3. Okusooka tukwogeddeko kweko okw'abantu abatwetoolodde abatuteekako okunyigirizibwa n'okuyigganyizibwa, okwe kubonaabona phase 1 olw'okukkiriza kwa abatuyigganya kubanga tukkiriza. Muli basiru, tetemulina magezi, temutegeera, abamu tebabawa mirimu lwakukkiriza Yesu Kristo, abamu babavuma lwakukkiriza Yesu Kristo, abalala babatwala mu makomera lwakukkiriza Yesu Kristo, abalala bagobye mu maka tukuzaalukuse ebya Yesu byoleeta wano lwakukkiriza Yesu Kristo. Kati ogwe musalaba. Ate buli lunaku olina okugwetikka. Wogambira nti naye mbonyeebonye ekimala ngende bannange ensamire sikulwanga ekika kingobola owedde. Musumba oyinza n'obutagenda mu kusamira naye n'otandika okukompromisinga mu bintu ebitono. N'otandika nga togenze kusamira naye n'otandika okugamba owaayi kale kangende ntuula ekibuuzo ku Sabbiiti ndaba ngenda kutulayo ssaawa 2 zokka. Kaakati ekyo otandise okukompromising. Ekyo bakiyita Christian persecution. Feeze ey'okubiri ey'okwetikka omusalaba ye Bagalatiya 2:2 nakomerwamu naani ne Kristo. Kitegeeza nti buli lunaku ofa waliwo omusalaba gwe weetisse ng'ogufiirako buli lunaku. Ng'oggyeko omusalaba ogw'okubonaabona okuva ebweru ne kukulumba, waliwo omusalaba gwe weetisse ogukubonyaabonya buli lunaku oba gukwofiira buli lunaku. Ogumanyi gwe musalaba gw'ekibi n'obutali butuukirivu gwe nnina okufaako buli lunaku, ogwe musalaba ogwokubiri okwegaana Sitaani n'ebikolwa bye. Buli kanaku tufa omusalaba egologosa. Kale yo kibayita okwegaana Setaani n'ebikolwa bye, buli kanaku tufa. Ekyokusatu kyekino kyenjagala osome Bagalatiya 5:17. Bagalatiya 5:17 kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye. Mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Akuyise kwolekanya. Ekigambo kwolekanya kitegeeza bisisinka omubiri n'ebirwanagana n'omwoyo buli lunaku bisisinkana.
ne birwanagana. Kino kyenjagala. Omubiri gusaba naye buli omubiri kye gusaba ate obulamu obw'omwoyo bukigaana kubanga si kituufu. Kati olutalo olwo olwayingira muffe olw'ekibi ekirwana muffe gwe musalaba ogwa buli lunaku Maureen gwe yeetisse. Buli lunaku olwana entalo 3. Olwana naawe wennyini munda, n'olwana n'ekibi ky'olina okuleka buli lunaku, n'olwana n'amaanyi agakwetoolodde agagala okusuuza okukkiriza. Kati Yesu agamba nti amaanyi ago gonna agali negative both inside and outside you gajja causinga persecution gy'oli. Kakyava agamba nti buli lunaku nga nange bwe ngenda okubonaabona ku musalaba Golgotha namwe mukkirize mugwetikkenga musobole okuwangula. Naye guno gwe tusitulira mu bulago oba gwe tuweeka gwe tuba tukola bikolwa bya ddiini naye si gwe musalaba gwe twetikka okutuuka ku buwanguzi. Guno tugwetikka nga kalombolombo ka ddiini kubeera nga tuli bannaddiini. Awo nzijukiddewo Musumba. Yesu ayogera ku mwetikka ekikoligo kyange kubanga tekizitowa. Kiri mu perspective yemu na kino. Kyekimu kwetikka ekikoligo. Newankubadde nga kyekikoligo, ekikoligo kiri yoke. Yenkumbi gye basiba ku nsolo nga zirima. Kati Yesu Kristo yalina kyabayigiriza ng'ayigiriza mu kumugoberera. Mu kumugoberera ng'agamba nti nga bw'olaba ensolo eri bwe yeetikka enkumbi eyo n'eryoka esika okulaba nti etereeza layini n'okulima. Yesu kyava abagamba nti nammwe ng'Abakristaayo mulina obuvunaanyizibwa buli lunaku okwetikka obuvunaanyizibwa bwange buzitowa. Naye bwe munaabwetikka n'essanyu n'emirembe temugenda kuzitoowererwa, mujja kukola omulimu n'essanyu nga mwenyumiririza. Kati ekikoligo kisinga nnyo okutunuulira ministry. Kyava agamba nti mubeere bateefu era abawombeefu mu mutima. Ng'atuyigiriza nti buli kanaku Abakristaayo we have a burden on us, and that burden is to do the work in the Lord's vineyard. That's the burden. N'okukuuma omusana gwe nga gwaka. Yes, n'okukuuma omusana gwe nga gwaka. Kyavaga nti mwetikke buli lunaku mukole ministry yange mugimalirize. Yes. Wow. Yes. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzeege. Ekibuuzo ekyo kiribadde very clear. Kansubire nti mukwano gwange okitegedde bulungi nnyo. Tuli kwetikka musaalaba okugoberera Kristo Yesu. Bw'oba ng'oyagala mukwano gwo ne bwakuwa kyakuwadde omukwatirako tekikumenya kubanga oba ositulidde mukwano gwo. Ate ne bwakugamba ne bwakusaba okubaako ekintu kyonna ky'omukolera. Kugamba era olaba nga kuyisa mukka mu kisero olw'ensonga nti kikwanguyira olw'omukwano n'essanyu lye mugabana wakati mu mukwano gwammwe. Kati ne Kristo naye atuyita okwetikka ekikoligo kye. Naye ng'agamba kino kya mirembe, muwe ekizibu ekikoligo kye eky'ebibi okimuwe ye akikwetikkire. Yakuwa ekyemirembe ekyo eky'okutambulira mu buwulize obw'Ekikristaayo osobole okumugoberera nga ddala awamu obulamu bukwanguyira. Tweyanziza Musumba, tweyanzeege. Katugende ndooza ku kibuuzo kyaffe Musumba ekinaasembayo mu paati eno. Mukwano gwaffe yatubuuzizza ku kigambo ky'okukkiriza. Yagamba nti actually ajuliza nti mwebale programu eyatuyigiriza okusaba olw'okwebaza. Ogijjukira programu eyo okusiiba. Twayigiriza nti osobola okusiiba nga weebaza. Kati naye n'agamba naye ate mu Matayo 17 ono naddala olunyiriro lwa 21 mwagamba n'agamba naye ekyengeri eyo lwakuba nti we yali ayogera ku kyengeri eyo yajuliza n'agamba kwalimu okusenvula olusozi okulugamba nti va wano. Kitegeeza olusozi si lwangu kwogeraganya n'ogamba nti va wano. Kati kyavaga nti ebyengeri ebyo tebiyinza kuvaawo awatali kusaba nakukola ki? Nakusiiba. Kati n'abuuza nti olunyinyi olwo lutegeeza ki? Kaakati olunyiriri olwo olwogera nti tebiyinza kuvaawo katono nnyo kubanga yabadde ajuliza n'agamba nti bwe twali tuyigiriza luli twagamba nti Yesu teyatulagira kusiiba. Kati mu perspective agamba luno olunyiriri lugamba
tusiibe kubanga waliwo ebitasobola kuvaawo nga tetusiibye. Okay. Kati ate mu programu oli twajuliza ne tugamba nti nno Yesu teyatulagira kukola ki? Okay. Kusiiba. Kati kitegeeza olunyiri luno ne ku bye twayogera bikwatagana bitya? Kaakati tulina omutawaana obutategeera kigambo kusiiba kati kyekitubonyaabonya. Okay. Ekigambo okusiiba tudduka emisinde mingi okukikwasaganya n'obutalya. Naye ate ekigambo okusiiba kikolwa kya mwoyo. Okay. Ekikolebwa okufuna ebyomugaso ebyomwoyo. It is a spiritual act with a spiritual significance. Okusiiba nga tolya mmere tekibangako kiragiro kya Katonda. Bye twayogera tetwagamba Katonda talina we yagambira muntu nti weerumye enjala nti kati weerumye enjala nkuwulirize. Okay. Nti oba mala emyezi 2 nga tolya olwebyogera mbitegeere. Tawangako kiragiro ekyo ne Bayisirayiri ne mu mateeka ga Musa gonna temulimu kiragiro kya kusiiba. Okay. Ne mu mateeka gonna agafuga okusinza n'emikolo temulimu kusiiba. Wali awantu wamu wokka Kandalo yabagambanga obutalya mmere zennaku ezaalinga ez'okwewombeekerako kubanga okufumba mu kiseera kyabwe gwali kuzibu. Ngera nomala okweteekamu okukola you need 8 to 9 hours tukukufudu. Okay. Kala kyaba bagamba nti olunaku luno temukolanga emirimu gyammwe gyonna egy'emikono lunaabanga lwakwewombeekerako yadde n'okutambula engendo empanvu. Kati mu nnaku ezo Katonda wayayagaliranga Isirayiri ekole mu Luzungu kye tuyita consecration. Consecration. Ekigambo ekyo consecration kitegeeza okwewaayo. Oba n'okwewaayo kitono. Kitono era. Oba kwewonga. Oba n'okwewonga nakyo kitono. Leka byonna galawo ensi yonna. Consecrate. Otule mu butuukirivu obw'okumanya Katonda. Obulamu bwo bwonna. Yes. Teri kuwandiika. Teri kunyumya na morini. Teri kuba simu. Wabula ng'oyogera na Katonda. Kumuloonya. With God. So sukudda mu butungulu. Ate ennyanya zaabuze mugende ku dduuka. Ate ebinyeebwa bisiridde bannange mubijjeeko. You cannot consecrate yourself ng'oli mu kufumba muceere. You cannot consecrate yourself ng'oli mu kusalaasala nnyama. You cannot consecrate yourself nga bogolola engoye bw'ozokya mugende mwoze akangendeko mu station waggulu wali mala okuvugayo olutu eza boda 2 eyo si consecration. Consecration kitegeeza ensi yonna gigalewo endowooza zobe okulowooza kwoba okwawudde obulire okubulira to get burned. Kati Katonda bwe yayagalanga bakole ekyo bwe yabagambanga ndikante mukola kintu kyonna mu ekyo mwalingamu n'okufumba. Kati okusiiba kutuwa ekifaananyi kyekimu nti okuleka ebyokulya n'ebyokunywa kituyamba okufuna obudde obutataaganyiziddwa wakati waffe ne Katonda. Naye obutalya tebulina contribution yonna ku Katonda kukuddamu. Ate era nga bw'okyogedde kubanga emirundi egisinga tubikayanira namwe essaawa mmeka ez'okusiiba n'emmere kiyo bino jabbirya bino si jabbirya. Kale bye tukayana ndi mu kisiibo sirya jjama ati kati mu kisiibo ate nze sukaali yesimu ebyo tuli mu mboozi zaffe. Katonda amaaso ge tegatunuulira njala. Tuliona abakuba durayo oba bakijja wanze simanyi bantu baagala obutakkiriza bubawambe ebintu by'okuba durayo busimanya durayo ennaku 4 durayo ennaku 5 useless. Katonda tatunuulira njala na bbanga lyekulumidde alyoka akole. Katonda akwagaza consecration. Amina.
kubanzi jukira musumba ne bwe twali tuddamu ekibuuzo ekyo specifically ekyokusiiba kubanzi sijjukira kijja twagamba nti it's not about sawa mmeka z'omaze naye bw'ogamba nti ne bweba saawa emu ng'ogambye gy'ogenda okusiiba bw'ogamba nti obudde buno obw'essaawa emu obeera mu kiri kye tugambye consecration obeerawo okoze okusiiba okutuufu whether for days whether for months whether for a day whichever the period God has no problem. God wants you to consecrate fully. Kati ekyobudde bw'omala ekyo kikyo ekyo kati si kya Katonda. Ti Katonda nondabye mmaze wiiki nonfubye tolina byofubye Katonda tatunulira ebyo ng'agenda okukola. Naye kati specifically ku lunyiriri bw'ayogera ku kusembula ensozi olunyiriri olwo lulina ebyafaayo byalwo kye tuyita pretext context. Olunyiri nga tonnalutuukako lulina ennyiriri ezilusooka the pretext weetaaga okuzisomanga kubanga oli wakati mu mboozi emboozi yonna bw'ogisanga ng'eri wakati kyebaba bagamba nti agudde mu mboozi oyisa kati agudde mu bikopo ezitatuuka bulungi ku mulamwa etajja mu bye banyumya kuba totandise nabo gye batandikidde ontegedde kiva nti omusajja omu yeebaka mu samoni musuma ng'abuulira ku fundraising n'agamba nti bannanga abeetesitese okuwaayo akakadde kamu kamu luvannyuma lw'okubuulira muwanike emikono muyimirire we yazuukukira ate awanise omukono alowooza bayita bakubatizo bakusabira bannanga mukama waffe yeebazibwa aleluya akakadde kayingidde alugana amaga kibonange sebo bwebale munange kwewaayo ate kikyanti wandiika erinnya lyo wano batugambye abanaawayo miliyoni emu baba bayimirira nti anze mbadde ndowooza bayita bakubatiza olaba kati bw'ofaananaawo ng'omuntu olinga atategeera bigenda mu maaso kati osobola okujja n'opapira bayibuli n'olondamu olunyiri lumu n'otwala amakulu go naye ng'ogudde mu mboozi wakati kati emboozi give gy'eva bw'otunulira emboozi gy'eva abayigiriza basinkana abantu abalina dayimooni zibalema okugoba yes bwe zibalema okugoba kati ye Yesu bwe yajja n'azikola ki n'azigoba ne bagayi naye mukama waffe tukoze byennyini bye watugamba okukola kikikyo leero lwaki kiganye nga tebikoze gwokoze otya nabaga nti okukkiriza kwammwe ensonga yako mugoba setaani naye temulina kukkiriza mu maanyi gamuwangula mulowooza byakusaaga naye okkiriza kwe nekonaba kutono bwekuti nekonaba kutono bwekuti kujjawo n'ensozi olwekyo temuzannyisa maanyi gakukkiriza bwe mubanga munaagoba dayimooni mukasente amaanyi g'okukkiriza mugalina naye kino mukimanye tebifaanana ng'ebyo ng'ebya dayimooni ne setaani n'amaanyi yeetaaga okweweerayo ddala eri Katonda mu buziba awamu n'okusaba kyayita fasting. Ekigambo fasting mu byawandiikibwa tekiri connected na mmere kwewaayo mu buziba nti waliwo ebizibu mu bulamu nga bw'otawaayo kadde kubeera na Mukama mu kyama bisobola okuwugula tebisobola waliwo ebizibu waliwo embeera gy'otuukamu mu bulamu nga weetaaga akadde ne Mukama ekyo ekiseera buli muntu akifuna si nze nzekka ayogera naawe buli muntu yenna atulaba ekyakimanyi waliwo ekiseera mu bulamu bwa buli muntu lwe yeetaaga okubeera ne Katonda yekka nga bw'atafuna kadde ako ebyo tebigenda kutereera waliwo sitaani lwakutuuzaako akazito okusaba osabe buli kaseera naye ate waliwo n'okusaba waliwo sitaani nga ke yatuuza ku Kaana gwe tusomako mu Bayibuli n'atandika n'okusaba ebigambo ne balowooza atamidde ako kazito ate weyatuukira awo nno wetusoma weyatuukira awo kubanga nze nkuba akafaananyi Kaana ateekwa kubanga yali asaba yajjanga ng'asaba naye kuno yagamba Mukama golowooza Kaana yali tasaba nkooye ate yali anoonya ki mu yeekaalu asabe golowooza yali asuse kikola ku olwo she had prayed for years Penina n'azaala abaana ne bawera naleka n'omusekerera years of praying okutuusa Kaana lwe yawulira ng'ali overpowered kati nga she needs special time with God. Katonda wa mujune kati Yesu gy'agamba nti waliwo ebitavaawo kituufu tusaba ne tusaba naye waliwo embeera setaani gy'ayinza okuteekawo nga weetaaga akadde ne Mukama
ng'okusiiba is a necessity. Nga if you don't consecrate time to God, nga tojja kusemvula. Bannange ebintu ebibeerawo mu bulamu. Kati musumba tukisummarizing tukisummarizing bwe tuti. Okulemesa kwe nga tusobola okulya emmere yaffe. Tukisummarizing bwe tuti. Kulya butalya. Tekirina connection yonna na kusiiba. Okay. Kwayogerako wano. Kwayogerako awo. Okusiiba tekuli ku mmere. Era kono tana gwagenda kuwanukula kusaba kwe kubanga yamaze sawa 8 nga talya kati kamuwe. Okusiiba is consecration. Kuleka byonna ebiri mu nsi n'emmere nayo n'ogirekeramu. To give time to God alone. Kitugamba. Karate bonna dda mbyokulya amasavu. Consecration ye yevaawa ngoli mu kumunya masavu gante. Kyengamba it loses meaning. Kajja tugamba nti funa akadde okawe Mukama nga n'emmere ogitadde ebbali. Okay. Funa akadde okaye Mukama nga n'essimu yo gitoyiza kubanga oli mu consecration n'okuba amasimu ate yiwo omusenyu. Gundi nga togitadde yawo. Seminti tebikola makulu. So what are we saying here? Oba obwongo bugabanyiza tebu concentrating. Kale what are we saying here? Yesu bwagamba nti waliwo ebitavaawo olw'okusaba n'okusiiba. Tagamba nti waliwo ebitavaawo ng'enjala tekulumye. Yesu tali ku njala. Ebya dry mbuka musika ngobe dry ennaku nnyo ekiro kigende. That's a misconception. Oba odabye bubi ekyawandiikibwa. Yesu agamba nti waliwo ebintu ebibeerawo mu bulamu ebifaanananga n'ekyo ekya dayimoni nga weetaaga obudde obuweereddwa Mukama nga tebutaataaganyiziddwa bw'oba onaasenvula. And I said and I repeat it. Mu bulamu bwa buli muntu, that moment is there. That moment is there. Teriyo omuntu atafunangayo kiseera nga Mukama yeka yayamba. Ekiseera ekyo oyinza n'okutuuka okugwa eddalu. Mukama bw'atakudiramu kubanga osobola n'okukola decision yenfu nga Mukama bw'atayimirira naawe n'okola decision yenfu. You can commit suicide. Kituufu. Kati Yesu yavaga no, there are some issues in life nga weetaaga ekiseera ekitataganyiziddwa. Abayigirizwa temugenda kugoba bugobi dayimoni. Mulina okufuna obulamu bwange. Kati awo ntumba bawumba ekibuuzo. Yesu yalina obulamu obusiiba. Bayibuli ekugamba nti ekiro kyonna yasulanga asaba. Kati agamba abayigirizwa mulina ekika ky'obulamu kye butalina. Mutambula butambuzi ku kyalo. Amazima. Kyalo ebugenda ko erire. Bonna bakristo gye bali nno. Naalya nanywa. Musumba nebuuza. Nagenda ko mu firimu. Ngamba n'effe ensozi zo tulizisembulako. Nga tulina nnyingi. Tulina ekika ky'obulamu. Nagenda n'abaaseno ne maniyu n'abujozi n'aleekaana. Bw'avaayo n'agenda ow'e ne yeebaka. N'akeera ku makya ku WhatsApp, n'alaba movies. Weekend n'agenda ku party. Next month n'agenda ku picnic. We're not blaming him of that. But such a life without God. Ogiwulidde obulamu obwona bwe nnyonnyodde tebusobola kuggyawo nsozi. Buzibira Katonda ebweru. Nkiddamu tebusobola kuggyawo nsozi. Wow. Weetaagayo obulamu obuli mu kusiiba n'okusaba. Yesu agamba abayigirizwa mufune obulamu obwo ne Setaani ajja kubadduka. Naye ebyo lusi n'okeera ku makya oli n'avuga mmotoka y'ebbeeyi n'agivaamu n'agenda n'alambula baganda be n'abalekaawo ne yeebaka. Ku kanisa n'atuukayo ku 5 n'avaayo ku 7. Akawungeezi ne yeerabira ku mupiira. Ekya ku Sande n'agenda ku mbaga. Amazima. Owulira obulamu obwo tebusobola kuwangula nsozi. Yensonga lwaki bitulema. Kale ensozi ziremeddewo. Tweyanzanya Musumba kubanga wannange obulamu kwokubeera nga bwogambye Musumba butanyweredde Katonda bwangu okunafuwa. Kugamba omuyaga guli gwe twayogeddeko bwe gujja ne gukuba osigalawo tegukuleka wekka. Nowanda n'abayigirizwa bano mu kiseera Yesu yabagambira tusabe, yabagamba mujje tugende ku wali tusabe. Naye bwe baatuuka eyo baakolanga gwakwebaka kubanga obulamu bwabwe bwali tebumanyidde kuyingira mu bulamu buli. Naye kati tunoza tulina okwemanyiiza obulamu obw'okwewaayo. Consecration. Twemanyiize okubeera n'obudde bw'okwewaayo obwo. Tusobole okuzimba omusingi omulungi nti omuyaga gw'ebikemo, omuyaga gw'ebizibu bwe gunaatukubanga tulemenga kuyuuga na kusagaasagana.
yensonga lwaki emirundi egisinga twesanze nga ebintu bingi bituwangudde lwansonga nti tetuwaayo bulamu buli tetulina bubudde obwo bwe tutuula ne twewaayo mukama asobole okuzimba kifuuke enkola yaffe nga naye bwe yakifuula enkola ye n'asobola okuwangula asobole okugamba nti katonda wange kikolebwe nga bw'osiimye otherwise singa naye ndowooza obulamu bwe tebwali bwe teyandituuse n'agamba ye nfaaki singa naye yasiibangamu ebyo teyandifudde na ku musaala yali tasobola kutuukayo teyasobola mukwano webale okubeera naffe mu puroguramu y'olwaleero nkusabira nga nange neesabira mukama atuyigirize okufa ku kibi kyaffe buli lunaku okulwanagana n'omwoyo okuleka kyoyagala gwe ekyomubiri kyegwagala wabula okole nga mukama kyayagala osobole okuwangula ensi eno kubanga gano amaanyi agaffe tegagenda kukola naye tunaasembula tutya ensozi tunaazigamba tutya nti va wano yesu bwe okuboggolera sitaani namugamba va wano tokemanga mukama katondawo gaali maanyi kubanga yakyemanyiiza naye ffe tetusobola kuboggolera sitaani olw'ensonga nti tetwemanyiizizza mbeera efaananako bwetyo naye katusabe mukama atuwanguze nga tukola ekitundu kyaffe webale nnyo omulabi wange akaseera kootuwadde okubeera nti otweyunzeeko mu puroguramu eno twagala okubeebaza mwenna abatulabira okumpi n'ewala mutukola bulungi nnyo naye nakano kankayisewo mikwano buno obuweereza bwe tulimu bwakusaasaanya njiri ya mukama waffe yesu kristo tuli ku mulembe ogugamba nti no I will go era tusaasaanya obubaka bwa malayika abasatu tulina okubusaasaanya paka ku nkomerero z'ensi kati gwe mukwano gwange atalina mukisa gukola ekyo obanga osobola okuyimirira ku kifo kyokwogera naye oyinza okuba nga gwe omulala tosobola naye ng'ogamba nange nandyagadde okukola ekifaananako bwe nkityo nkuwa omukisa okweyunga ku buweereza buno osobole okugabanya ebigambo byaffe bino ekisooka ng'ogabana ku YouTube gabana linki zaffe buli kimu puroguramu eno gigabanya ogisaasaanye naye n'omukisa ogwokubiri gwe gwakubeera nti obeera doona waffe osobola ogamba nti nze kambavujjirire ensimbi muyimirizeewo obuweereza obufaananako bwe butyo kakati osobola ogenda ku webusayiti yaffe aventomedia.org noonoonyayo gundi peegi yaffe eriko donations n'olabika nga oweewandiisa okufuuka doona wa programs zino n'oyimirizaawo program ne TV ya Telefina 3ABN okulaba nti egenda mu maaso n'obuweereza kale nze ndowooza nti neno kozi nnungi ate gwe mukutu gw'otagenda kutawaŋŋana nnyo nti otambule kumpi n'ewala ng'ogenda obuulira ekigambo kya Katonda naye ng'osinzidde awo nnyini w'oli ng'oweereza ensimbi ng'osabira omulimu ate ng'ogabana ne kontenti gwe tubeera tukuwadde mukama akuwa omukisa era akutukuumire bwetyo bwe tumaliriza puroguramu yaffe olunaku olwaleero naye katugigalewo n'okusaba mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu weebale okutukuuma n'okutulabirira weebale okutuyigiriza ebigere bye tuyizeeyo ngeri obinyweza mu ffe obulamu bwaffe bwongere okuzimbibwa mukama era twongere okumanya amaanyi ag'okwewaayo obuwanguzi obulimu ku bwa yesu kristo mukama waffe bwe tusabye amiina amiina mukama akuwanguze ne wiiki eno tusinkane ensande ejja ssaawa y'emu mu kifo kyekimu mukama abakuume